Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita, nga mmaze okugundirira ku mulimu gwange, naye lumu mba nkyali ku mulimu eyo ekiro ne mpulira ng'omuntu aggula enzigi, era bwe nagezaako okutunula mu lukuubo nga ndaba ng'omuntu abadde afuluma ofiisi ya Kkoobwa, ne ngezaako muwondera naye ne sisobola kumanya abadde ani. Olulala nali nva mu sineema, bwe ntyo ne nnengera omuntu eyanfaananira okuba nti yali ava ku kizimbe kya ofiisi zaffe, bwe ntyo ne mmulinnya akagere era ne nsobola okumwekkaanya bulungi nnyo nga mwesuddeko akabanga, ng'alina omwami gw'anyumye naye era ne babaako bye baawaanyisiganya, naye olw'engeri gye yali ayambaddemu n'okwebuutikira ne sisobola kumanya mu butuufu ye y'ani. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e16 abampembe mbakuba ekituuza. Mu kitongole kyaffe mwalimu enkola eyagobererwanga, yali bw'eti: bw'abangako gy'otumiddwa ng'osooka kuwandiika mu kitabo nga tonnagenda nnamba yo n'eya mmotoka mw'ogendera. Ekitabo ekyo kyakuumibwanga butiribiri mu woofiisi n'ebyama ebikenenule. Waabangawo abantu abaatusakiranga ebyama naye nga si bambega. Abo baayitibwanga bakajigere era nga tebayitira ddala ku kitebe kyaffe, ate ng'amannya gye baali n'omuwendo gwabwe bimanyiddwa bakulu bokka. Tebaayogerwanga nabo ku laadiyo era nga tebamanyirawo muntu gwe banaatumirwa. Si kyajjukira obanga baategeezebwanga olunaku omutume lwali batuukako n'engeri gye baalubategeezangamu. Wabula ng'obatuuseeko weeyanjuzanga ebigambo ebyakuweebwanga Kkoobwa. Ebigambo bino nga si bye bimu. Buli kajigere ng'alina bibye ebyakwanjulangayo ate oluusi nga nabyo babikyusa. Wategeezebwanga n'enneeyanjula y'oku poliisi y'omu kitundu gy'oba ogenze singa owulirira ddala nga by'oliko bifuuse bya kiyirikiti oba byakagga kabi oba byakuluma ku by'ogenda okukoza. Kyokka ng'ebiseera ebisinga ebyaffe biba bya mpuna era ng'olina kuguma n'ofa masajja naye n'otabyanjula. Waliwo bingi ebyali mu nkola eno ebitekwanya na ndowooza yange, bwe ntyo ne nsalawo okwewaggula lwe balintuma ngezeeko ku nkola eyange gye nali ntetenkanyizza. Nali era ntandise obuteesiga bulungi abamu ku be twakolanga. Weewaawo ffenna twalinga ab'omunda ya Nakalaama, naye nga kitya singa mu ffe mubaamu empulunguse. Tomanya anti nga n'ab'edda baalugera nti ku mbaga. Olunaku lwe natyanga naye nga mmanyi lujja lwangwako nga laddu. Lwali lwa kusooka. Mbakyenje nkuba ofiisi yange omutwe gye nali mmaze emirembe n'ennaku nga sigendamu misana ng'omuvubuka ono nti, Kkoobwa akuyita, yakulinze dda. Nasitukiramu naye nga ntiddemu era nga neebuuza ogumpisa ku makya gatyo. Ye yali ategedde antya nga nnaayitawo. Bwe neesimba mu maaso ge nantegeeza nga bwe nali nnondeddwa okutwala n'okujja obubaka eyo mu bitundu by'e Masaka era nti yali ateekateeka kuntumira bannone ate nzuno neetwala. Yayongera, Namba X22Z, omulimu guno gujja kubaamu omukisa era gukugenderera bulungi. Bwe tolabanga ne Katonda naye yakulonze kyavudde akutuleetera mu kiseera we tubadde tukwetaagira. Nange kwe kumwanukula nti, bwe kitaba nga Walumbe yantaawudde ntere ŋŋende nkumire bajjajja bange abali emagomba omuliro. Twaseka. Naweebwa eby'okutwala ne ndagirirwa gye nali ow'okubitwala ne kajegere ow'okubiwa era ne mpeebwa n'ebigambo eby'okunnyanjula. Ebyo olwaggwa nga ndagibwa mmotoka mwe nnaagendera era ng'okusitula kwankeera ku Lwokubiri. Nawandiika nnamba yange n'eya mmotoka n'ebirala ebyali byetaagibwa mu kitabo ng'enkola bwe yali naye nga mmaliridde okugijeemera nkole byange. Ebintu byonna nga birabika biteredde bulungi, nasaba nzikirizibwe nsooke ŋŋendeko ejjinja malirize ensonga zange ezaali zeegasse ku zinne waazo.
Abakulu baasooka kuguguba nga tebaagala nkozesa emmotoka eyo ku lugendo lutali lutongole, naye oluvannyuma bankwatira ekisa ne banzikiriza. Wabula ne bankalaatira ng'emmotoka bwe yali ey'okuzza esule mu kifo we zikuumirwa, ndyoke njijja awo enkya neewerekera olw'e Masaka. Nagamba muli nti mulimbye, ebyo balala ababikola so si nze. Nakkiriza amangu enkasaamu. Olwawo amatuka awo nga nkwata luguudo lw'Ejjinja. Bwe natuuka e Bweyogerere ng'emmotoka ngikweka ew'omumanyi nga nninnya takisi era okutemya n'okuzibula nga tuli mu Jjinja tudaalya. Essaawa ziba ziweze 9 ne neefubitika posita. Mwalimu omuvubuka bwe twasomanga. Namunnyonnyola kye njagala nkolere. Bwe yamala okukkiriza ne mpulugumya olukoma mu woofiisi yaffe ng'asaba njogereko ne mukama wange. Baamumpa. Namutegeeza ng'ebizibu byange bwe byali biremaganye era ng'emmotoka nali sisobola kugizzaayo ate nkomewo enkya olw'okutya okuginnyagako mu kkubo kubanga obudde bwali bweyera ate nga nali nkyekoonako eyiganga ebintu bimu gye byali bijulidde. Kyokka ne mukakasa nga bwe yali ejja okukuumibwa obulungi obanga kyetaagisa ku poliisi. Namutegeeza era nga bwe nali sisobolera ddala n'akatono kugenda gye nali ntumiddwa nkeera wabula ku Lwokusatu ate nga nveeyo gye nali. Kino nakikaliriza nnyo ate nga njogera ebigambo ebimu bisindika binne waabyo, mukama wange aleme kunnyanukula kumpa biragiro. Mba nnaakaseresa bye njogera era nga mukama wange atandika ati okwanukula ng'owa posita atusalako. Olwamala okumwebaza nga nninnya takisi kudda Bweyogerere gye naleka mmotoka. Nasanga ebintu bye natumye eka babindeetedde wamma ne nsanyuka nnyo. Obudde olwali okuwungeeramu nga mpulugumya emmotoka kulaga Mityana. Nayita Busunju. Bwe namala okutereka mmotoka ne neeyazika akagaali. Obunyonyi okugenda okukaaba nga nakazze dda ku ddiba nkasotta nkwolekeza Masaka gye natuuka olw'eggulu ennyo nga nsogonyose ensowera njigobya lulimi era njoya busera. Olwamala okutuusa obubaka ew'Akajegere n'okumuggyako obubwe nga ngenda kusula wa mumanyi kilomita nga 16 okuva awo. Naye kaabula katazi nneme okuvuga. Natuuka obudde bukunidde era ne bansanyukira nnyo. Tebaamanya nga ndi ku kigobero. Twanyumya ku bintu bingi ekiro ekyo okuggyako ekyantwala e Masaka. Obudde olwakya nga nsiibula. Olunaku lwali Lwakusatu era nga lwe nali nsuubizzaako okutuukirako e Masaka. Bwe natuuka awali amaduuka ne ngulayo omupiira gw'eggaali ogw'omunda n'ekitentegere ekijja. Neeyongera okuluwazaako. Saalwa ne ntuuka awali akafo akalungi ne nyambulamu engoye ze nalimu ne nyambala ekkanzu empya eya Japaani eyali yakozebwamu omulundi ogumu era nga singolole. Neebagika ogumye mu makendegere ne neesiba n'ekitambaala eky'obuwenge ku mutwe era ne nkulukuunya n'ebigere mu nfuufu. Nazinga ekitundu ky'omugogo gw'ekitooke mu kitentegere kye nagula ne nsibako enfuuvu n'obutiititi. Ekintu kyonna ne kirabikira ddala ng'akalambo akasibe mu lukabazi. Ne nsiba ku ggaali ne nvuga. Bwe nayise ekkubo erigenda gye natumwa eriwogokera ku ddene ne nva ku ggaali ne nzija omukka mu mupiira ogw'omu maaso ne nkulula. Natambulako akabanga katono ne mpetamu ne nzira emabega ate era olwayisa entabiro z'oluguudo olunene n'ekkubo liri ne nkyusa n'enzira gye nava. Akatundu kano kaali kaakalungulungu ate ne lugaba nannyamba ne nsisinkanamu abantu ba Muswaba. Mba naakeetawula nti emirundi 3 n'enjole ne zireeta emmotoka. Yampitako kifuumuula mpawu naye nga njyetegereza. Yali emu ku mmotoka ze nateranga okulaba mu Kampala nga zifuumuuka emisinde. Natandika okutambula akasaabuuko era olwayise ekkubo erigenda ew'Akajegere we likyamukira nga ndaba walungi mu kitoleze kya muti we nnyinza okulengerera enjuyi zonna nga ntuula. Nafumita obutuli ku mupiira ogw'omu maaso mwe nali nzija omukka era ne nkamula amazzi ag'omunnyo agali mu kitambaala ne ngakulukosiza ku mba
ne galekamu enkulukuse ng'ez'entuuyo. Emmotoka yatandika okwetawula, leero nga namutala omubbeko ente agikwatira nsawo. Nalengera nga abagirimu balingiza mu buli mmotoka eyabayitangako. Muli nawulira essanyu n'okwesunako. Abalabe nali mbatebuse ne mbakubya ssubi. Baali basigadde kuwoolya na kumanya anti baalugera nti nkerattanyi. Ekiseera kino kyonna nga nze ndi mu kwekonga na kugeegeenya nsiba mupiira. Waliwo abasajja abaali bayitawo, bwe bannengera nga nkikitana n'okusiba omupiira ne bajja bannyambe. Baali baakasibako ebituli bibiri, mmotoka eri nejja neeyimirira awo nga we twali. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatutwala Kiyumba anaagwa. Nzikiriza tukome awo olwaleero we tujja okutandikira tumanye biki ebyaddirira nga mmotoka emaze okusimba we tuli. Akuume atakuumira mpeera.